Kutere byona jo sinzidde okubeera nga togoberera nkwanirizaako Fahad Pro UG gwe mukutuko oli ku video teekako ekigalo likinga sharingirako abalala kubokusako wansi teekawo endowooza kusinzira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga te oziwulira amawulire njagala kubeera nga tetandika n'amawulire gano si malungi n'akamu mawulire ganaku mawulire ga ntiisa era nga waliwo omwana obuwala abadde amanyikiddwa nga Cissy Mirembe ono abadde tikitoka naye nga kale si yali awo nti ali very famous naye nga abadde tikitoka mwana n'obuwala amunange wiiki ewedde yakedde ku machana beera nga ate munange ayita mikwano gye wali ku baby shower nga bagala kubeera nga ate munange bamujagulizaako oba nga ayagala kubeera nga ate munange ayagala mikwano gye gibeera nga tegimujagulizaako olw'okubeera nga ate munange abadde anaatera okubeera nga ate munange afuuka mother oba maama omupya munange ebintu bingi nnyo bisobola okubeera nga tebihappeningawo ku baby shower awo era ng'essanyu lyali ly'amaanyi mikwano gye gyesobola okubeera nga tegijjaawo okulya kwali kungi nnyo okunywa kwali kungi nnyo kugamba lyali ssanyu jereere era nga time yatuuse olunaku lwabadde lwajjo omwana n'obuwala Cissy Mirembe nga time etuuse ey'okubeera nga temunange azaala yavudde waka bulungi nnyo okusinziira ku mikwano gye gyesobodde okubeera nga tegimulabako bategeeza nti ono yabadde talina buzibu bwonna bwonna yabadde talina wamuluma era nga yabadde ali ready okubeera nga temunange asindika omwana yatuuseyo mu ddwaliro wabula ebyembi ebintu byateze okubeera nga temunange bitabuka mpolampola eyo gye yabadde mu ddwaliro era ekyazeekaawo kwe kubeera nga temunange abasawo nga bamuteeka ku oxygen nga omuka gubuze era nga ekyazeekaawo amawulire gavuddeyo tegabadde malungi Cissy yasobodde okubeera nga temunange afiira mu lutalo olw'okubeera nga temunange azaala sako n'omwana we Cissy si yasoose okubeera nga temunange ekintu kino kimutuukako abaana bangi nnyo basobodde okubeera nga temunange bakola zi baby shower zi gender reveal wabula akadde kalyako okubeera nga temunange bazaala ebintu ne bivaayo nga si birungi n'akamu so ndowooza kintu kibeere kyakuyiga baby shower ndowooza zisusseemuko obungi mbeere nga temuzikendeezaamu ate abalala banywa okubeera nga temunange bapositinga ebifaananyi byabwe nga bali mbuto oli ateekayo nga tayambadde saati ng'olubuto luli wabweru abaana bangi nnyo basobodde okubeera nga temunange bafiira mu mbeera efaanagana bwetyo so Cissy Mirembe tukusaasira era tusaba Mukama Katonda abeere nga ate akusonyiwa byonna byonna ebyakusobako ewa Cissy Mirembe nga akugjeeyo njagala kubeera nga tekuterawo n'emboozi eno eya Pasita Kayanja waliwo omusumba omu avudde nabeera nga temunange ayasa ebyama ebikwatagana ku Pasita Kayanja naye nga bannange ebintu si byangu n'akamu bino byo bibadde bikyaludde okubeera nga te biwulirwa ewantu wonna wonna era genda okubeera nga tebikuterawo oyongere okubeera nga te omanya embeera nga bwegenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala gwe gyotesobodde okubeera nga temunange otuka subscribing akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wenabandise video Sheikh Ashaf musoma wadduwa gwe wenabena ng'olina ensonga ez'enjawulo ezikiraganya okubeera nga teziterera mu bulamu munoonyeko ajja kubeera nga te akulombereddwa era naawe obulamu bujja kubeera nga tebuterera buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo maridadi sana mufune ku namba ez'essimu eziri mu kubeera nga teziyitawo wansi awo ku stickers Habibu airport pickup abo gwabwe bajja kubeera nga tebakukima ku kisaawe n'okutuusa yonna yonna gye wandyagadde okubeera nga ate munange ogenda ate mu budde kankuwa ensonga zino oluvannyuma zijje n'amawulire amalala mangi gyotemuvaawo. Mirembe twagala kusuula mwana wammwe tamwinaako muzibu kuba yamumekinze anyway for starters Mirembe omwana wammwe yamukoze era tubalekedde ekizimbe mwena abagala okumusaba emyaliriro mugende ensambya jjabbawo emyaliriro wa kisa era mwena abagala okusaba emirimu babi mugende wansambya ekizimbe Mirembe just nafuna budde mujja mu bintu bino efe ekizimbe twakimulekedde tewali agala mwana wammwe kumusuula era munnammwe mwamusanga akola mwagala kulaga nti alina ssente oli mugagga alina ssente tewali yakyogweddeko ekyo tetwagala mutuwande nze mu story ya Mirembe n'ensambo ya sirabawo bantu baawukana ndabamu bantu bafiira mu firimu yaabwe bantu ababiri bagenda okwefuna buli omu ng'alina bizinensi ye ng'etambula bulungi omu ng'ali mu bya beddings omulala ng'ali mu bya furniture kyemmanyi ng'abantu abafumbo baatuula wansi ne bamajinga idea era ne batuuka ku nziikiriziganya kisinga bakola edduuka nga byonna weebiri kubanga bw'otunuulira ebintu ebyo they are something like supplements
singa ogulako ekimu ebirala byetaagisa. Okugeza omuntu bw'amala okugula ekitanda yeetaaga omufaliso, yeetaaga bed cover, yeetaaga n'essuuka. Kitegeeza nti bw'amala amaze okugula omufaliso asobola okuwagira omukyala ku biri ebisigadde. Wabula mu byonna baakola ensobi emu, bagezezzaako okuzimba obulamu bwabwe mu ngeri eri expensive. Era public temanyi Mirembe Beddings nga muntu atunda curtains n'amasuuka, bo bamanyi ng'omukyala omugagga mu business awamu n'ensambya. Ensonga ezimbisa abantu abo ebiboozi byonna byennambwe ate bagenda kwawukana, ono yankuba ono yayenze eri emu. Tebaagala public kumanya nti waliwo omuntu omu ku abo ababiri atakola, era ayagala okugyawo branch yawe ensambya kubanga ye temukolera ate nga si musajja mukyala. Okola sitegeeza nti registeringa sales, asobola okubanga registeringa sales naye nga bw'atuula kwansi n'akwata kayicweta n'akubakubamu nga ye aba tayita, ng'okusinziira ku performance y'ekifo awamu ne ssente z'afulumizaawo ng'aba takola. Teri muntu yenna nga business person ng'ali museseze entuufu agenda kwawukana na pata naawe ng'ewantu wabadde bamukolera nga si waabwe wabula nga bapangisawo bupangisa, agenda kusalawo ashifti ng'ave mu kifo mbw'agende mu kifo ekirala ng'ewantu wabadde bamukolera we bapangisa obupangisa. Temanyi of course agenda kukola ekintu kyangu nnyo, agenda mu management y'ekizimbe abagambe twafunyemu obutakkaanya noono, wabula twandyagadde okwawula, twawuzeemu amaduuka oli asigale ewuwe nange nsigale ewange naye ng'ali mu location y'emu. Kankuwa example ya DK modification. Alina ekifo kye waakolera emukono, singa akeera ku makya ng'alina mukyala we gwe baamajinga akasente nga bapangisawo abantu babiri, omukyala ye ng'alinawo kabaala ne bafuna obutakkaanya, ng'omukyala wantu mubutuufu wabadde wamukolera bw'okakasa asobola okuva mu kifo ekyo ng'abadde asasulawo. Kitegeeza agenda gamba bugambi management y'ekizimbe nti oba management w'abantu we bakolera naye twawuzeemu, oli asigaze ewantu we waakolera, nze nsigazeewo akabaala kange, ekikkirizibwa kubanga bombi babadde basasula obawangaali. Situation ya Nsambya ne Mirembe nze ngenda gi analyzinga mu ngeri za mirundi ebiri. Ekisookerwako ddala, singa Nsambya ne Mirembe babadde balina omuntu abateekamu ssente, ey'okubiri bwe baba nga be babadde beeteekamu ssente. Nsambya ne Mirembe bwe baba nga babadde babateekamu buteesi ssente, omuntu yenna abadde abateekamu ssente bw'atudde wansi n'akubamu calculator ng'okusinziira ku kyateekamu ne kyafunamu mu butuufu nga tayita, ng'alina okusikamu ssente. Wabula nga bano ate bwe babasikamu ssente, bano kigenda kubalabisa ne bateekawo ekibeera ekinaabayamba okutuuka nti we banaatuukira okutuuka okubasikamu ssente nga bo balaze nti bagenda kuvawo era bavuddewo. Ye situation ensooka. Ey'okubiri, bwe baba nga babadde beeteekamu ssente, bwe bagenza okutuula wansi ku calculator oba omu ku bo watudde wansi n'akuba calculator mu butuufu ng'ekifo ekyo okusinziira ku kyafulumizaawo ne ssente z'ayingizaawo mu butuufu nga tekigatta, of course ng'alina okushiftinga. Anyway, nga tuvudde mu by'okusaaga, nze ndowooza Mirembe n'Ensambya balina engeri gye baddusaamu nnyo ekintu. Mu bbanga ttono nnyo baguddeguddewo branches obw'enjawulo, si kibi naye nze ndowooza nti mwali temunnaba kutuusa. Nze tolina ngeri gy'ogenda kunkakasa nti olina business erina branches eziwera 8 oba 10 mu Kampala wano, ng'ewantu ewagifeeding oba ewafiidinga business ezo is one. Olina kapeegi kamu bakayita Mirembe Beddings keyagezaako feedinga branch ezo zonna, tekisoboka. Believe that the only way you can maintain that kwe kubanga buli branch gy'olina e Kampala ng'erina peegi yaayo nga yeekolera ssente ezaayo. Afunyeyo omukisa lulaba ka video kano gwe kirowoozeeko. Leero nzize kwogera n'abasiru abagezi waakiri n'ataasaayo emmeeme mu babiri. Abantu abamu bw'otayogera nabo mu lulimi lwe bategeera olw'obusirusiru tebakufuna. Omanyi Bayibuli egamba mu ngero 27:22 nti omusirusiru ne bw'omusekula mu kinu era asigala musirusiru. Omugattamu kasooli n'obisekulira wamu, kasooli n'amementuka, omusirusiru avaamu mulamba. Ngero 27:22. Abooluganda, bannayuganda abawulira Oluganda naddala, babuloga n'ababagoberera, ensonga zino ez'okulumba Musumba Kayanja tezaakatandika.
ate ekyo kye kibafuukira obusirusiru ne mugamba n'ebirwawo lwaki ye yekka ye weerinnya. Naye yo katuveeyo. Gwe tomanyi nti sitaani alumba gwe amagezi tegakujjira. Nti sitaani gwe gwayagala olemesa obulokole gwe mulokole awuliriza kasasiro oyo. Naawe atannalokoka amagezi tegakujjira. Nti sitaani gwe gwatayagala olokoke. Buli lw'obanga ayagala okulokoka abeeyogeza ebyo eby'ekisirusiru nga bagolokoka ng'oddayo emabega ng'ogaana olokoka ojja genda mu geena bya kisirusiru. Nyina kakiripu ke nnina baasoma ebyo ebiwulirewulire ku TVM. TV yagasoma yagwa. Omukazi eyasoma amawulire ago yafa. Eyasaka amawulire ago yafa. Eyali omuwolereza wa gavumenti ebiseera ebyo yabikumamu omuliro yafa. Kati kitegeeza n'abaabiwagira mu biseera ebyo abaawagira ekyo ekiboozibozi nabo baafa. Kayanja si yabatta. Gwaweereza yabatta. Mwe babuloga abagolokoka kambalabule abamu abayitawo bayonooneka dda ne bwe n'abagamba omusirusiru ne bw'omusekula mu kinu avaamu mulamba. Mwabaagala okugolokoka weewale kuno weewale temptation eno weewale ekikemo kino. Buli buloga afunayo ku bagobereza abatonotono ekiddako kulumba Yesu. Naye buli alumba Yesu awo abayise tadda. Atuuka n'asiimuka ku maapu oba n'afuuka ekitagasa. Katonda bwakuyimusanga gwe buloga asituka. Entalo ezirumba Yesu. Nedda tuba tetulumba Yesu, tulumba baweereza be. Oli musiru. Bw'olumba mukazi wange oba olumbyani? Bw'olumba omwana wange oba olumbyani? Oba olumbye nze? Tosiruwala. Tosiruwalanga n'okemebwa ng'ofunyewo ku bagoberezi ekiddako n'ogamba naye kati nina amaanyi agamala kati kannumbe Yesu n'abagoberezi be n'abaweereza be. Obwo obusirusiru bwe buzze bubayisaawo bwe batyo. Abamu bafa, abamu bafuuka byeneena, abamu bava ku mulamwa. Kati ate gwe omulokole amanya amazima nti obwakabaka bulumbibwa, obwakabaka bulwanyisibwa, nga buli kiboozibozi kye bakola ku basumba okikkiriza. Naawe vaayo mu basiru, mu basirusiru. Ate gwe toli musiru oli mirundi egi. Kuba omanya amazima obulokole bulumbibwa, obwakabaka bulwanyisibwa, balina ku Bayibuli egamba kuba omusumba ekisibo kiyiike. Nammwe abaweereza n'abakkiriza ababeera mu makanisa nga muludde ne musumba wammwe ne bamwogerako kasasiro ne mufuluma ekkanisa nga mumaze naye emyaka nga temubiraba bye boogera tabibakolangako ne mufuluma. Muli basiru nammwe, temulina njawulo ne bali. Obwo obusirusiru sitaani anaabubakubira mu pakaddi. Paulo yagamba sitaani alemetwe kulumbalizaako ng'abatamanyi nkweze. Kitegeeza tosiruwala. Tegeera nti luno ly'ekkubo sitaani lyayitamu buli mwaka, buli mulundi, buli mundu. Nga bw'obeerawo n'omanya naye buli mwaka, buli mulundi, nga bwe muba mwogera ku bikolima amagezi gabajjira. Nti kino na kino bwe kibaawo kitegeeza kino na kino kye kyatusiba. Gana amagezi buno obusiru bwa sitaani bwayitamu oba kuba buli lunaku n'abalemesa omusumba alina ebyamagero byammwe. Abamu n'obukanisa bwe mulimu tebulini mu byamagero, mubonaabonera eyo mu kifo kye mwandigenze eri muwone mufune ebyamagero
muddeno mu bibozibozi bya kisiru ali ebisiyaga agenda mu nnyanja muli basiru mbuuza gwe oli musiru oligolokoka ddi oyingira eno mu magezi gy'oba ofugira gwe tolaba nti sitaani ali mu kuyuza bwakabaka tolaba nti sitaani ali mu kulumba basumba bwayuza bw'okuba omusumba ekisibo nga kiyiika ate nammwe abakkiririza mu gabooziboozi agavaayo mbasabira Katonda abagolokoseeyo nammwe abapanzi b'ebibooziboozi eby'ekisiru babawaayirizeemuko basumba mmwe nammwe bakkiriza mmwe lwe mujja okutegeera nti bw'oba musumba wasobola okubaawo omukka nga tewali muliro. Ebyo bye mweyogeza, there cannot be smoke without fire. Oli musiru, oli musiru gwatannalokoka ddamu amagezi ogenda olokoke. Ebyo bibozibozi by'owulira ku basumba biremesa ggwe kulokoka. Bw'ona ogenda mu Geyeena ffe abaalokoka tetujja kgendayo, twalokoka dda. Naawe omulokole yeesuluwaza ebyamagezi tobisheyalinga. Agagabozibozi g'ekisiru gwagasheyalinga ate ng'oli mulokole. Amagezi gakudda muddi. Oweereza Yesu, oweereza Sitaani. Walokoka tonnaba. Ogenda kuba musiru paka ddi. Oba oli mu bano nga ne buba musekula mu kinu nga bamugasse ne kasooli avaamu afuuse buwunga ng'omusirusiru mulamba. Golokoka oddemu amagezi, va mu bibozi by'ekisirusiru. Buli lw'owulira ng'omusumba gwe balumba ennyo genda eyo. Ate Sitaani lwaki aba amulwanyisa oba takozesa bwakabaka bwe? Bw'owulira nti kayanja asimanya biki dduka ogende eyo olokoke, osabire eyo. Muli eyo mufiira mu bizibu, mufiira mu ndwadde, mufiira mu bwavu. Eyandibayambye olw'okuba bamulumbye bamwogerako togendayo, mwefuula abatuukirivu ennyo. Ffe tetulya bisiyaga naye ofa. Gendayo kale naawe okakase oba abirya, bw'abikulya ojja otukakase. Genda olabe oba abirya, gendayo olabe. Buli kiboozi ekivaayo gwe obwongo bwo bunafu bwe butyo. Buli kye boogera ku muntu ewo kituuka mu bwongo kijjulayo. Amagezi matono g'olina toweeyinga. Tobuuza naye lwaki gwe balemerako yekka. Bw'okibuuza obusirusiru bwe buvuunula ekitegeeza bituufu kye bava bamulemerako. No! Ate analokoka gamba ndokose. Va mu kwesiruwaza. Muveemu ebyo eby'ekisiru, babuloga nammwe ababagoberera, nammwe abalokole muveemu obusirusiru obw'okwogera ku buli musumba buli ekisanzi ekiri awo. Osanga n'abasumba nabo bali mu gurupu eyo. Mwabaaki mulokoke ebyaddala lwe mujja okutegeera nti bw'oba musumba wasobola okubaawo omukka nga tewali muliro. Ebyo bye mweyogeza, there cannot be smoke without fire. Oli musiru, oli musiru gwatannalokoka ddamu amagezi ogenda olokoke. Ebyo bibozibozi by'owulira ku basumba biremesa ggwe kulokoka. Bw'ona ogenda mu Geyeena ffe abaalokoka tetujja kgendayo, twalokoka dda. Naawe omulokole yeesuluwaza ebyamagezi tobisheyalinga.
agagabozibozi g'ekisiru gwagasheyalinga ate ng'oli mulokole. Amagezi gakudda muddi. Oweereza Yesu oweereza Sitaani. Walokoka tonnaba. Ogenda kuba musiru paka ddi. Oba oli mu bano nga ne buba musekula mu kinu nga bamugasse ne kasooli avaamu afuuse buwunga ng'omusirusiru mulamba. Golokoka oddemu amagezi, va mu bibozi by'ekisirusiru. Buli lw'owulira ng'omusumba gwe balumba ennyo genda eyo. Ate Sitaani lwaki aba amulwanyisa oba takozesa bwakabaka bwe? Bw'owulira nti kayanja simanya biki dduka ogende eyo olokoke osabire eyo. Muli eyo mufiira mu bizibu, mufiira mu ndwadde, mufiira mu bwavu. Eyandibayambye olw'okuba bamulumbye bamwogerako. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Taze enamba yange yeno eri 07 01 76 37 11. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.